Nisha baakukozesa nti ye baakukozesa ddi nti mu Ogwokutaano gwayogerako Hajji ne baleeta records ne bwe babuuza Sudaani teyaliiwo. Muli mu ddwaliro? Tuli mu ddwaliro. Ko ye bakwata Gwakutaano nti ye nti kale ebiseera bye battirangamu awo abantu amasasi ebiseera bya Kaweesa mwe yafiira Zuula yasituka n'agenda ku poliisi n'agamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa. Yagamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa era bbaawe mutujju alina emmundu alina ebiso mu nju era bw'amutulugunya n'ayagala omutta. Ng'ani abyogera? Zuula yagenda ku poliisi n'awaaba? Era yo fayiro bw'oba ogyagala ogenda genda ekatwe. Poliisi y'ekatwe? Gyeri yajja n'abaana bana. N'abaana bana. Ewa Hajji yajja ewa n'abaana Hajji bana. Hajji yali yaleeta abakozi nga waliwo wano abakozi abo nga kuliko ye nga yajja special abaana. Ku baana be twamuwasa nabo kwaliko babiri nga basikoserozi. Omukyala. Hajji n'agamba bano nino bafunira abakozi abagenda nga bafaako ennyo. Special care. Alina endagamuntu bbiri. Ng'emu egamba etya? Kazibwe Zuula n'endala egamba Mwizerwa Zuula. Hajji ye Mwizerwa. Mugamba Zuula ekisooka oli muyaayi. Zuula ekyokubiri oli mubbi ozze kubba Hajji. Direct era eno emboozi Zuula bw'oba ogiraba obijjukira nga waali. Era Zuula yaddamu Hajjati n'amugamba Hajjati kituufu byonna by'oyogedde bwe mba nali mbikozeeko nakula omuntu akula ng'agamba omwami nti nze sifumba na buggya bwange obwo obutategeerekeka sifumba na bukazi bumpi nga bw'ondaba nze kirasi yange nga ntuula wali nga bayita nti ako kajja nti yoyo mujja wange. Omukyala owa wano Akeebulenga. Mukyala wa wano ng'atandika n'okulwala ebirwadde bye tutategeera kubanga omukolo gwe twakola ndowooza gwamalawo miliyoni nga 15. Ogw'okuwanjula kukka Zuula nti emmotoka TX tugyagala kubanga omukyala agitunda tugenda gigula. Hajji amukubira amubuuza ye mukyala wange emmotoka ogitunda naye tewambuuliddeko nti wagimpa mahale gange kitegeeza nze nina eddembe. N'amugamba kituufu naye wandimbuuliddeko kuba sisobola kugaana naye wandimbuuliddeko. N'amugamba naye olowooza topapye kutunda emmotoka eno mu nnaku zino zokka tebagambye nti nali mufere emmotoka gye nakuwa teyaliiyo twagizaayo. Oli amugamba nze njagala ssente nina ebyokukola sigala beera mu byemmotoka nze njagala ssente neetaaga ssente nina obwetaavu. Oba weetaaga ssente nze mbadde nteesa emmotoka eno tetugitunda bantu b'ebweru kuba tekijja kulabika bulungi. Amugamba omukyala amahale ge namuwadde aganguza eyo ye yalinga red flag eyasooka n'akwata ssente zonna n'aziwa omukyala emiliyoni 6. Emmotoka n'esigala wa n'azikwata emmotoka n'esigala mu ki ewaka ate era nga yakola ki yagivuga. Obulamu bwe yalina abakyala babiri Hajji ng'omukyala omu abeera wano omukyala omukulu abeera Mutondwe. Bwe baatuuka ekiseera omukyala omukulu ne wabaawo ebyabaawula mu Busiraamu naye nga yasigala ne wano ajjawo ng'era mukwano gwaffe. Kaakati bwe yagenda ennyumba eyaawo amaka g'owe Mutondwe baagamenya
Hajji n'azimbawo amaka amalala. Kaakati amaka ago bwe yagamala okugazimba ndowooza n'alaba nga alina okukola ki okufuniramu omukyala omulala abeerewo. Terwali olweyo ndowooza gy'ayitaayita n'afuna omukyala waffe oyo mukyala Hajjati Zuula. Bwe yamuleeta n'amutulaga nti omukyala gwafunye era agenda muwasa. Ekitaali kibi kubanga yatuleetera ate ffe gwe batuleetera gwe tukola ki gwe tusiima era gwe twaniriza kubanga oli gwe aba asiimye. Ng'olwo mukyala mukulu waali wano? Yali yagenda kati nga wano waliwo eyandibadde nnamba 2. Kaakati bwe yamala okugenda n'agira mukyala n'amugamba bagende bakyale kubanga ye yali ayagala mwanjula mama Nisha. Ne bategeka okugenda ewa ssenga. Omubuuza amugjeewa oba kyali tekyetaagisa? Twamubuuza era nze engeri gye ndi nti nze ndi muto, ono sitaafu omukulu bwe beddinganako yatwala obudde n'amubuuza kubanga ga amazima okusinziira ku bakyala Hajji be yayina n'okusinziira ono gwe yali atuleetedde baali banjawulo. Ng'olaba nti ono kale alina kilaasi nti kale essaawa eyo nti ye yali ajja mu Hajji. Sitatasi kati ono kwe kumubuuza nti gwe atabeera muno omukyala ono wamugjeewa. N'amuddako sisita wange n'amubuulira nti nali mpita ayita eyo gye ngula emipiira omukyala gye namulabira era ne tusiimagana era n'ensalawo nti kamwagale. Kaakati munange bwe twamaliriza nga tutegeka kukyala wa ssenga. Mukiraasi otegeeza ng'alinamu kasente ng'ali waati? Kiraasi ki gy'otegeeza omukyalo ono gye yajja? Ojjategeerawo awo we ŋŋenda. Kaakati munange bwe twamaliriza nga tugenda mu ki mu kukyala wa ssenga nga tetwayita abantu ab'enjawulo ssenga abantu baffe emikwano nga tuvaayo. Bwe twavaayo twatandika owulira ebigambo agamba Hajji mukyala oyo ali bw'ati naye muyaaye ki nga beebuuza nga Hajjati amubuuza Hajji ebigambo bye boogera ku mukyala gwaffe obiwulira? Timbiwulira naye ebyo biki bigambo nze mukyala wange mwagala. Kaakati munnange bwe twamaliriza mu mikolo omwo mwalimu family friend waffe, mwalimu family friend Hajjati bamuyita Hajjati sijja mwogera mannya, yayita Hajji ne Zuula n'abagamba muggyeko ewaka tulyemu ekyemisana n'omukyala oyo nga bagenda. Bwe bagenda Zuula nga Hajjati amugamba Hajji ekikumpisizza oli mwanya tuli ba mukwano naye twafuuka baki baluganda. Mbadde nsaba nkubuulire kubikwata ku mukyala oyo, saagadde kuyita wekka, njagadde nkuyite nga naye omuyina oleme okugamba nti natemye ekigambo nga naye waali. Zuula bino abimanyi byogerako? Abimanyi bulungi. Yatandikira ku ye ng'amugamba Zuula ekibampisizza ababiri, Hajji family friend wange naye yafuuka mwannyinaze. Njagala mubuulire ebigambo bino nga bw'oli ye yeesalirewo, nneme kwenenya mudda nti saakola ki saamugamba. N'amugamba Zuula ekisooka oli muyaayi, Zuula ekyokubiri oli mubbi, ozze kubba Hajji direct era emboozi Zuula bw'oba ogiraba obijjukira, ye abijjukira oba asobola okujja n'agyogera oba n'akyogerako naye ng'agijjukira. Oli mubbi era abuuza Hajji nti Hajji
omanyi embazzi gye weesibye ku kugulu nga nzito onoosobola ogitambuza nga ne Zuula ali awo nga waali. Era Zuula yaddamu Hajjati n'amugamba, Hajjati kituufu byonna by'oyogedde, bwe mba nali mbikozeeko nakula, omuntu akula, kubanga Hajji ye musajja buli omukyala gwe yandyegombye okwagala. Alina eddiini, musajja mulungi, alina ssente ze, ate alina okwagala. Yes, yalina akasente ke. No. Yalina, nkubuulira bino ate nga ge mazima. Akasente ke yakalina. Kaakati munnange ng'agamba Hajji ngenda kumwagala, sigenda kukuswaza. Kuba Zuula n'oli baali bakwatagana era nga Zuula akimanyi nti oli amukola ki, amumanyi. Zuula nga Hajjati amanyi Zuula. Yes. Ate Hajjati y'omu mu family friend. Yes, weeno. N'amugamba sigenda kuswaza, ngenda kwagala Hajji kuba buli kimu akimpa. Buli kimu sirina kyenjula. Ate anjagala. Lwaki mba mukola ebyo gwe byogamba? Nga ne Hajji amugamba, Hajjati weebale nnyo mbuulidde era ntegedde ongikola ki, onjagala, naye omukyala gwe njagala ate naye anjagala. Abantu bakyuka, osanga nze Zuula gw'oyogerako mulala noono gwe nfunye mu ki, mulala. Ng'onaamugamba alhamdulillah, bwe muba bwe musazeewo mwagalane. Naye mikolo nja kujja, naye era sigenda kubeerawo nti nzize tusanyuke tuwasaane. Ebigambo bye nkugamba baabyogeranga ne gwe boogerako waali. Oli omukyala lilla. Ng'amugamba ngenda kujja ku mukolo nga mujulizi. Sijjanga abasanyukirako. Nga kye bagendamu yakiraba Hajjati? Yali akiraba. Era emikolo gyatuuka, omukyala omwami n'ayogera ne mukyala we n'amugamba oyagala ki, mahale ne bagoogerako ndowooza eno. Omukyala n'amugamba kati by then Hajji yalina emmotoka gye yali atumizza ng'ejja era yali mu kkubo. Omukyala n'amugamba ayagala mmotoka eyo. Ono n'amugamba emmotoka eyo yange, naye tukole emikolo, bwe tunaava mu mikolo ompeemu emyezi 2 noonye ki, noonye ssente, nfune ssente nkugulire emmotoka naawe. Omukyala yagaana n'amugamba ayagala eruwa ejja. Era terwali lusa TX, terwali lusa emmotoka ng'etuuka. Yajjira na ku gundi yaayo nga bagipaakinga. Ng'olwabulayo nno bbanga naku bunaku okola emikolo. Kuba nze jjukira by then nali nkyali mutoototo nange nga sinnaba kukula nnyo. Twayagala nnyo tugirabe naye n'atugaana n'atugamba mujja giraba ku lunaku luli nga tugiwa omukyala wammwe. Munnange emikolo gyatuuka, buli kimu omukyala bwe yakyagala kibeere emikolo gye bwe kyali. Byonna amawulire, bayimbi. David Lutalo yayimba ku bayimbi. Munnange ng'emikolo giggwa nga tukomawo. Bwe tuvaayo yali lubuto. Yafunirawo olubuto olwa Hajji. Nga yajja ne Nisha? Yajja n'abaana 4. N'abaana 4. Ewa Hajji yajja n'abaana 4 be twamuwasa nabo. Kaakati munnange bwe baamuleeta nga bamuteeka mu maka gali ag'omutundwe nga mapya tuku. Bwe baamuteekawo ng'akola ki, ng'abeerawo. Kati omukyala waffe yali abeera mu maka ago omukulu eyanoba yatulekera abaana 7 aba Hajji abaffe.
n'abatulekera. Omukyala Zula agamba Hajji abaana bampa enkole ki mbeere nabo. Hajji ajja wano ajjawo abaana abo abatwalawa ewa Zula. Zula ng'abeerako nabo naye era nga bw'obimanyi embeera zaatandika nga era abaana tebayisibwa bulungi. Hajji n'akwata abaana abamu n'abazza n'alekayokka abamu. Kaakati motoka kino sikikunyumirizza. Ekyemmotoka tukomyewo, bagimuwadde tukomyewo. Ennaku zaali 4 oba ku 5. Kuba omukyala yali agaanye omwami okuddamu okukola okugenda e Sudan abeere wano. Omukyala ye ng'agamba akola bizinensi ze saazi nze sizitegeeranga nakati. Ng'aleka omwami ewaka, omwami aba ali awo nga wabaawo abaami abajja nga babagulira nga bayingira nga bamugamba banonye emmotoka. Nga babuuza emmotoka nti emmotoka TX tugyagala kubanga omukyala agitunda tugenda gigula. Olwo asindikiddeko driver ajja aginone bagitwale mu ttawuni. Hajji amukubira amubuuza mukyala wange emmotoka ogitunda naye tewambuuliddeko nti wagimpa mahale gange kitegeeza nze nina eddembe. N'amugamba kituufu naye wandimbuuliddeko kuba sisobola kugaana naye wandimbuuliddeko. N'amugamba naye olowooza topapye kutunda emmotoka eno mu nnaku zino zokka tebagambye nti nali mufere emmotoka gye nakuwa teyaliiyo twagizaayo. Oli amugamba nze njagala ssente nina ebyokukola sigala beera mu byemmotoka nze njagala ssente neetaaga ssente nina obwetaavu. Ng'amugamba kati abaami kabakomewo okomewo wano twogere. Ng'omukyala akomawo. Bwe yakomawo ng'amutuuza ng'amugamba bw'oba weetaaga ssente nze mbadde nteesa emmotoka eno tetugitunda bantu b'ebweru kuba tekijja kulabika bulungi. Emmotoka eno tugibalirire ssente nkole ki ngikuweemu ssente. Hajjati ng'akkiriza ng'era Hajji ayita mwannyina bwe babeera kuba bwe beddiŋŋanako ate bamukwano. Ng'amugamba omukyala amahale ge namuwadde aganguza. Eyo ye yalinga red flag eyasooka. Ffe ne tukiraba nga kale kiri weyadi ate mu bunaku awatali nti mwezi oba myezi 2 era bazibalirira miliyoni 6 zebabalirira kashi awatali mubanja yadde 10. Owatali kubanja yadde ki kuba yagamba gano mahali wensigaza yadde 10 ekiziyinza okunnema sasula. N'akwata ssente zonna n'aziwa omukyala emiliyoni 6. Emmotoka n'esigala wa n'azikwata emmotoka n'esigala mu ki ewaka ate era nga yakola ki yagivuga. Mu mutima gwe yakabuuka naye nga tayagala katujjirayo kubanga olwedde baali emabega bamubuulidde. Kati ye yatandikira awo ndowooza n'amanya nti naye yalina okuguma akivuge. Yalina okuguma. Kati naffe ekyo ne kitunyongera okugaziyaamu ne tugamba ekintu kino mu butuufu nga tulaba kiriwo yadde nga kale si kyangu omuntu nga toli mukalukalu nnyo kizibu. Ssente ye ne bagimuwa yamanyi bye yagikolamu. Kaakati munnange ng'atandikira awo ng'atandika okubeera nga akuba omukyala wa wano. Gano amaka gaali mapya. Twagenda owasa oyo omukyala Hajji alyoka atandika okuzimba ag'emutunda yali yakajja kugana engalo nga mapya kuba n'ono yali mu muzigo eyo Rubaga
n'amuzimbira gano amaka n'amuleeta n'amuteekawo. Kati Zuula yajjawo ko wano n'agalaba kuba yagamba abakyala be balina okwemanya era twamuleeta wa wano ne babulabagana n'alabawo. Zuula bwe yaddayo ng'atandika okukola kaweefube ng'agamba omwami nti nze sifumba na buggya bwange obwo obutategeerekeka, sifumba na bukazi bumpi nga bw'ondaba nze kiraasi yange nga ntuula wali nga bayita nti ako kajja nti yoyo mujja wange. Omukyala owa wano Akeebulenga. Omukyala obwo obukyala obuddugavu nze ndi kiraasi nze sifumba Hajji nga bw'omanyi. Ng'atandika omugambanga ebigambo gambo abasajja nammwe emitima gyammwe minafu nga Hajji azira omukyala wa wano. Anti ye yayina nti ye wa bbeeyi ye nga bwe yeetwala nti ye wa bbeeyi. Kuba nze ng'era bwe nkugambye nti nze saalabako ku mulimu gwakola era n'olwaleero simanyi nti era yali akola mulimu gwe guti. Naye ye yeetwala nga bw'omulaba ekikula kye nti mukyala muwanvu, mukyala munene, ate Hajjati ate atetenkanya yeekolerera emirimu gye era ye ng'agamba nze nnina nze ndabirira abaana bange biki kyekyo kyengezezaako okulaga. Nabajja bange nabo levo ya wansi. Nze Hajjati Zuula nvaayo enkya ne balaga nti oyo ye mujja wange. Kati ng'abeera ayogeranga oba alina n'ebirala bye yakolerako sijja kwogera kuba simanyi saaliyo. Hajji ng'azira omukyala wa wano ng'amuzirira ddala nga tuboogera ng'oyo sisita wange mukwano gwe gwabuulira ku buli kimu ng'akola ng'ayogera ng'amugamba Hajji tusaasire omukyala oli naye mukyala biki ng'omwami azirira ddala omukazi ng'amumutamiza ddala. Mukyala wa wano ng'atandika n'okulwala ebirwadde bye tutategeera. Munnange ng'omukyala anoba ng'agenda ono wa wano ng'anoba ng'agenda. Bwe yagenda waayita ndowooza ennaku zaali ezo nga Zuula amugamba wano wafunda njagala bulenga. Mbu wali wafunda mbu ayagala wa ayagala bulenga. Nga Hajji amugamba nti naye wano era wonna ndabawo wamu ate gano amaka ga bbeeyi n'okusinga ageeri. Lwaki tasoose nawe nti nze njagala eri njagala bulenga. Nga bakisalawo era bombi yatubuulirako bubuulizi nti nno ffe twavuddeyo emutundu Hajjati yagambye ayagala wa bulenga era kati gye tuli abatwagala ayisitula n'abireeta. Kati wali ate n'amuweerawo condition nti eri ennyumba yiye agenda kussaamu abapangisa ate yabasolooza ey'emutundu. Era mumulabako emboozi gyonnyumiza ng'erimu ka sipiidi olwo mumugira mumubuuza what's happening ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Kati ffe abamu twewamu space olw'ensonga nti ffe abamu twalabirawo bwe gye biraga olw'ebintu bye yajjanga akola mu budde ate obutini. Kati naye nga waliwo ono sisita waffe baagalana nnyo ne Hajji buli kimu yakitegeeranga oba bayombye oba baasanyuse nga buli kimu bakikola ki ye bakimubuulira. Kaakati nga bajja badda wano olwo ng'abeera n'abaana ababe bana aba Hajji ab'omukyala omukulu 7 omukyala yajja na bana n'ab'omukyala omukulu baali bakulu baali bato. Hajjati Zuula be yajja nabo mwalimu abakulukulu kati kuba kati omulenzi essaawa zino omuyo ali myaka ndowooza nga 22 n'omuwala amuddako awo ali myaka nga 19. Engugu bagisitula gijja emaki bagikuba Abazuula bana aba Hajji 7 n'aba wano kuba n'owa bano yabaleka waaba 2. Kaakati ng'ono naye agenda ng'abaana babeerawo bonna akafaananyi ako kalabe wano waafuuka nga walinga kasomero naye ng'abaana baabalabirira kubanga yali alina obusobozi. Bwe baabeera wano ne babeera wano
kumba omukyala yayina ebigendererwa bye yali ayagala okutuukiriza. We yabeera wano teyamalawo bbanga ddene. Jjukira yali azadde, yazaala akyali eri. Omubalira abaana 5 owaffe. We yabeera wano yamalawo ndowooza emyezi gyali 2 ng'agamba Hajji sigenda kusobola kubeera wano. Ate wabadde ayagala. Ng'oli amubuuza ate lwaki? Nti njagala kuddayo eri wange Kajjansi kuba gye yali abeera ewuwe. Njagala kudda eri. Amubuuza ate gwe nawasa oli mukyala ate Kajjansi gy'ogenda eriyo bbaawo? Nti nze gye njagala okubeera, tugende tubeere eyo. Ng'amubuuza nze nsitule abaana bange nange tujje tukufumbirwe? Tekisoboka. Nti nze njagala kugenda eyo. Nze yagenda ng'akola entalo. Omwo mulimu n'emmeeza ye yajja asaze n'ez'endabirwamu. Wali wafunda mwali mutaddeko embeeramu? Nga tetujjanga nawo kubanga nze ye we yajjira okubeera wano eryo ebbanga lye yamalayo sajjako wano kubakyalira. Tewaliwo wabula kyenkujjirayo ye yali abaze ng'alina ebibalo bye. Kaakati nga bwe yava wano Hajji ng'agaana okugenda eri e Kajjansi. Ng'amugamba gwe oyagala genda osooka okkakkane owummuze ku birowoozo. Bw'onootegeera ekituufu ky'olina okukola ojja tusanga wano. Naye ne bano abaana baleke kuba kati bagenda kuwangaala na bano beemanyiire. Ayogera ku baana bano abana abazuula be yajja nabo ng'abagamba baleke kuba wano wakati bali waka. Togenda nabo. Bwe genda gw'ojja kwetereeza, ojja kudda ojja tusanga. Omukyala ng'akwata nsawo ng'agenda. Kajjansi yamalayo ennaku ezo. Hajji aba ali wano kiro ssaawa zigenda 6 nga awulira abakonkona. Yalowooza omukyala we akoze eki, akomyewo kuba yawulira ng'ayita ttiifu. Ono n'amugamba genda oggulewo, Hajjati akomyewo. Mumbaze n'abasirikale. Bwe baba bakatuuka mu kifo bukambwe bagamba tufiire mwawamba abaana b'omukazi. Olwo agenza agambye omusajja yawamba abaana, si yawambye ye yakiraga nti kyadda. Yawamba abaana yabasibira mu kisenge, abaana tebalya, abaana yabawamba. Munnange abali Hajji naye yali afubutukayo bw'ati mu kisenge bamusanga mu lukuubo. Bamugamba Hajji tulage ekisenge muwasibira abaana b'omukazi, wawamba abaana b'omukazi. Ng'ababuuza kikyemwogerako, abaana b'omukazi baliwa? Nga abagamba wano waliwo abaana bangi, sirinawo ba mukazi sirinawo bange, bonna abaana baffe. Naye ebisenge biibyo, eky'omulenzi kiikyo, ekyabalenzi kiikyo, ekyabawala kiikiri, mukebere. Abasirikale nga Hajji asigala wano mu lukuubo nga bayingira. Omukyala ayimiridde awo saagala kummanyiira, abaana bwaba ali ayomba mali muyombi. Ng'abasirikale bayingira batuuka, abaana buli omu omwana ali mu katanda yeebase. Bambadde zi overalls zaabwe. Hajji yali yaleeta abakozi nga waliwo wano abakozi aba nga kuliko ye nga yajja special abaana. Ku baana be twamuwasa nabo kwaliko 2 nga basikoserozi. Omukyala Hajji n'agamba bano nino bafunira abakozi abagenda nga bafaako ennyo special care. Era kwaliko abaana abo benkugambye kati abakuze. Omuwala yakola statement n'agamba ffe tebatubonyaabonya, ate ffe tetwagala na kubeera na mami, twagala kubeera wano ewa ddadi. Kuba yagenze n'agamba akomawo. Omwana kye yayogera kye kyabuusa abasirikale, yagambye akomawo ate ffe tebatuwambangako. Era omusirikale yamubuuza n'amugamba kati bino biki byokola? Byotuleeseemu. Abaana beebase bali bulungi, omwana owulidde kyayogera. Oba mutuule ng'abafumbo mumalirize. Abimanyi. Kati olwaleero kubanga omusango gwenjogerako tebaguzizza jjo. Era olwaleero osobola okugenda e Nateete n'obuuza fayiro eyo
eno gyogerako gyenjogerako wano gyenyumya ey'abaana nti Hajji yawambako wano abaana alina w'omusango gyeri era bajja ginoonya bajja gikuwa. Ekigendererwa ky'okuleeta poliisi nti yawamba abaana kakodyo kyakaaliwaawo yali kiki kye yali ayagala ataawo kuba sigutegeera omuzannyo ogwaliwo. Omuzannyo ogwo buli omu teyagutegeera kakati nga babikola nga babimaliriza nga basirikale bagenda ng'asigala yabeerawo ennaku ezo ng'amugamba nze ngenda sisaza mu kyenagamba ngenda bw'oba oyagala ngoberera. Jjukira wana waliwo abaana bali benkugambye ayagala akwate ababe bagende ne Hajji abagoberere bano abaana bagenda sigala na bano tewali mukyalo omukyalo yali abakuuma yamukolako olutalo n'amugobesa n'agenda munange nga ye akwata abaana shwi n'ebintu byonna ng'abyera ng'abitwala bye yajja emutunde ne bye yasanga mu maka wano nga byonna abisobola byola ng'abitwala. Teyajja na bibye yajja n'abaana bokka. Munnange Hajji ng'abeera wano nga bimusobera ng'asooka alema n'okubitugamba naye ng'era talina kyakkola ffe babi ng'abitugamba nga tumubuuza kati ogenda kukola tutya agamba ate omukyala wange mwagala naye ate abaana bagenda sigala naani wano nga tumugamba kati ogenda kugenda bakuwase tikale kansigale mu baana nja kugendangayo okwo bugenzi nkomewo mu baana n'abigezaako ne bikaluba. Olw'okuba ono yali agendedde mu busungu omukyala Hajji ndowooza n'asooka ati okugenda okumukola ki okumunona ate natukomyawo omukyala eyasooka maama w'abaana omukulu naye era ensonga ze zimu nga Hajji agambye oba anaakyusa waliwo ensonga ezo sijja zigendamu kuba sisi tuliko n'amukomyawo alaba oba anaasobola oba akyusizza era omukyala ne bimulema Hajji n'amugamba nedda tojja kubeera mu ki. Naye nga mwannyoko yali atuuse okubeera n'abakazi abasukka mu omu baiten kubanga ki kubanga banga baali bamusumbwa bamutagaza okubeera n'abakyala ababiri abasukka mu omu bayali yeetaaga omu baiten kuba bamutagaza we bamuzeemu ye yali chance ye yamukwata ngambe kulwa obusobozi yali abulina bulungi nnyo kubanga omukolo gwe twakola ndowooza gwamalayo dola nga gundi miliyoni nga 15 omukolo ogw'okwanjula kukka zuula miliyoni nga 10 mwaga yalina ssente ze kaakati omukyala era ono ne bimulema olwo yamuleeta amuzze mu baana ye agenda eri agondoole omukyala we kuba yali akola ki amwagala era ne bigaana era omukyala n'addamu era ne baleeta abe maseeka era omukyala n'akola ki n'agenda. Kaakati ne tulwana ne twegayirira ono akomewo mukyala eyali owokubiri n'akomawo naye oyo gwe twogerako y'ono yamujja Sudaani gye yamufunira so ne mumukomyawo abeere mu baana abaana tewali abaliko nakkiriza olwaja abeera kajjansi alina amaka nakkiriza omukyala n'akomawo abeere mu baana ate oli bwe yawulira nti ono akomyewo n'akola olutalo lwamanyi nnyo oddira otya omukazi kwegamba twanoonya ebigendererwa by'omukyalo oyo mu butuufu nga tetubitegeera tayagala beerawo ate n'akomyewo abeere mu baana naye tamwagalawo nagamba nze sifumba nawe omukazi ayogedde bingi akoze olutalo mulamu we n'aluyingiramu n'amugamba Hajjati oli mukwano gwange naye abaana bali baleke omukyalo oli muleke abeere mu baana naawe beera eno kubanga gy'oyagala mubeere mirembe naani nebbaawo. Hajji yagenda kagenderere bw'atyo ekajjansi n'awulirayo wano n'asulawo ng'ajja buzzi n'aleeta byaleese n'agenda n'ajja buzzi n'aleeta byaleese n'agenda. Kati kyenjagala okukulaga nti Hajji
yayagala Zuula nga ne bw'omusala ayiika Zuula omusaayi yamwagala. era kino nenkulaga nti ekyo kyokka ekyokuba nti yamwagala yali tasobola musasulamu kumukwatira mwana. Kyondaga tasobola kumusasulamu kumukwatira mwana kubanga Nisha najja alina emyaka emeka? yalina emyaka 4. Yajja 4 years. Yes. Hajji yamulabiridde okuva ku myaka 4 era nga yamuweerera yamulabirira buli kimu. Oŋŋambe yajja n'abaana bameka? 4. Nga kuliko abawala bameka? Kwaliko abawala abalenzi waliwo oyo Sidiiki, waliwo n'omuwala Shima, waliwo ne Boyi ne Nisha. Kitegeeza bawala 2. N'abalenzi 2. Nisha yajja muto? Yajja muto. Kuva ku myaka 4 kitegeeza Hajji n'ateekamu emyaka nga 10. Era 10. Okay. Kati bino byonna ebyokukwata kuba abantu twagala tumale tugende ku lipooti nga mwe basenga abaaliyo. Kakati ebyokukwata bijja bitya? Kakati bwe babeerayo eyo e Kajjansi ne batandika obulamu bwabwe nga babeera Kajjansi ffenna ne tukimanyiira nti kati Hajji baakola ki tiyanoba abeera eyo ne kino ne tukijja mu mutwe nti eri Hajji gy'abeera si gwe baamuwasa twakijjawo ekyo mu bwongo waffe ne tukijjamu kubanga kyali kyekiri era nga bwe kirina okuba kuba yali ayagala mukyala we. Munnange kakati yalina amaka n'agenda mu g'omukazi alinga gwe bawasiza alinga gwe batawasiza. Kakati bwe babeerayo ebyagenda mu maaso awo byali bingi nga Zuula ebiseera bye battirangamu awo abantu amasasi ebiseera bya Kaweesa mwe yafiira. Zuula yasituka n'agenda ku poliisi n'agamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa. Yagamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa era bbaawe mutujju alina emmundu alina ebiso mu nnyo era bw'amutulugunya n'ayagala omutta. Ng'ani abyogera? Zuula yagenda ku poliisi n'awaaba. Era yo fayiro bw'oba ogyagala ogenda genda e Katwe. Poliisi y'e Katwe gyeri kuba siga nti bagenda gikola leero ya myaka era bajja ginoonya. Zuula agenda e Katwe ku poliisi agamba atya? Nti omwami mutujju alina emmundu n'olunaku lwe batta Kaweesa teyasula mu nnyumba ateeberezebwa okuba nga bbaawe yaliko kuba akikola. Fayiro gyeri? Gyeri bw'onooba ogyagala e Katwe. Munnange byatukomya wala era kusaasira kwa Mungu ne Hajji yandibadde olwaleero tetumulabako. Alumiriza bbaawe nti ogirina emmundu era nga yali asulanga naye Kajjansi nti yali aziterekawo emmundu Kajjansi era eyo ewuwe Kajjansi ndowooza gyagamba ne babyogera ne bibeeraawo ebintu ebyo byabakomyayo byatukomyayo. Baamutereka ennaku 4 omusango gye guli e Katwe gye guli. Zuula ye yamuseetinga? Zuula ye yamuseetinga. Tugende maaso. Bw'amuseetinga ng'era amulumiriza ng'omusango gutwala ssente. Hajji yayavuwala kuba ne gano amaka katono gagenderemu gano waali wanene eyo yonna yonna paka eri ku kkubo gye mukyamidde Hajji yatundawo obutunzi ku musango ogwo n'atunda amapolotipoloti ge yalina eyo n'atunda emmotoka n'addako ne ku bigere n'agitunda. Waaliwo awo n'entono Nadia n'agitunda n'adda ku bigere ng'atambuza bigere n'aggwamu. Zuula n'azingamu ebibye n'agamba ye tasobola kubeera na musajja mutemu, tasobola kubeera na musajja mutujju, ajja mutta baawukane. N'aweta.
Hajji n'akomawo maki mu maka ge gano n'abeera wano ne mukyala we ne tumanya nti ebyo bikoze eki era Hajji bwe yagiraagira bw'akijjukira bizinensi zaali zoonoonese emirimu gye giri Sudaani n'agamba kanzireyo Sudaani nziremu ngiyo obulamu tomanya nti ajja kunsaasira nja kubizzaawo ebintu era n'agenda Mungu yamuwa musajja wa mukisa atetenkanya kamu kamu ogenda olaba nga Mungu amukoze eki ng'afunye ng'agenda e Sudaani yamalayo omwaka mulamba nga naffe tuwuliza muwuliza takomawo ekikwenge ekyamukuba n'agamba kambeereyo sobole okwenunula nzire ku ki ku layini era bwe yagukola sente ye yasooka yagula kali akamotoka ka Benz akakabikke akakali awo n'agamba mbadde sikyalina mmotoka kanguleyo kano njira ntambuliramu ng'akagula ng'atandika ng'agula wali oba mwalabyewo emutundu kuwashingibbe ku kkubo ng'agula awo kale ng'ayagalako ayiyizeeko ku bizinensi endala wano ateekewoko ku bizinensi kuba alina ne wali mundeeba kale ateekewoko ku zi bizinensi ezimuwaako akasente eno kati munnange ng'akola n'aloka n'akomawo olwo baawudde ne Zuula nga tewakumuwuliza twamwerabira nti ne mu bulamu bwaffe mukola tebaakuba divorce tebaakuba naye nga baayawo twawukane genda ku kino kyontuusizzaako nedda ne maama akiyingiddemu ffenna famire buli omu ng'alaba ekintu kinene buli omu ng'alaba ekintu kinene ekyo kuba omuntu akuteekako obutemu aba akwagaliza komera ku biseera bye twali tuyiseemu ne bye twayitamu n'okuva mu bintu ebyo byesinza nakubuulira ssente ze baabiteekamu kuba omuwendo tosobola nagumanya akati munange nga tumwerabira ng'abeera awo bwe yaddamu n'akola akasente ke n'agamba Hajjati ngenda kuddamu mpaseeyo omukyala naye njagala mukyala muto muwala nga si mukulu njagala azaddeko njagala nfuna omuwala nga mutoototo mbeere n'oyo mbeere ne maama Asumaani n'oyo naye nga ye mutegeerera bakyala abakulu sijja basobola bategeerera era ffenna nga bizinesi era ffenna ne tutegeera nti ekyo kyakola ki kyayagala era kyajja okukola kubanga n'abawala be yali alina okuwasa baaliwo abawala bangi Hajji tasaabula mu wakazi gwawasa kuba alina ssente akati munnange twalina emikolo maama waffe aba ayingira amaka ge ag'eyambiki Hajji yajja n'omukyalo oyo Hajji omuto yajja ne Zuula tewali amanyi kumbe baali beddira dda nga atya buti okutugamba naye nga beddira dda ffenna twawunga muli ku mukolo mulaba asonga Faruku ffenna twawunga ne tumubuuza twamubuuza ne tumala nze siina nze mwannyinaze saamubuuza kintu kyonna mutoowe nnyo saamubuuza okunoobuuza ki kyanyiga wali ku mutima nga neebuuza ku bintu omukyalo ono bye yakola afaaki naye ne nga munnange ebintu bwe bityo ebyalaavu tobiyingira ate olina kwagala oli kyayagala lwaki oba oyingirira family affairs za munne nga tukireka nga kitambula naye maama yamuyita n'amugamba Hajji oli mwana wange ate nkwagala nnyo kuba Hajji ne maama we baagalana nnyo Hajji ayagala nnyo maama we ng'amugamba naye omukyalo oyo akomyewo naye nze nkubuulira bino ndi nnyoko takomyewo nti akwagala Zuula ku kintu kye yakukola bw'aba tafunye ensonyi kukomawo nadda ne mu famire ne tumulaba nti akomyewo ku luno wano agenda kutta busi maama wamugamba
nti azaagasaaga n'aseka n'amugamba maama amugudde awo mu kifuba maama ebyo tubireke maama ajjayo awo za hadithi amubuulidde maama nga maama agamba kale alhamdulillah bw'obanga kyoyagala nkwagaliza mikisa ate naakugamba ki munange nga badda Kampala nga basigala batambula na mukyala olwo alina lubuto olulala lwadda yafunirawo lubuto olw'omwana kati omutaaliwo munange nga batambula kaakati ndowooza mu kutambula eyo waabwe eyo gye babeera nga tuwulirako ku lugambo nti omwana Nisha baamuwamba ono gwe twogerako baamuwamba naye kati mulimu nga ffe nga nze sijja kugamba nti mbadde saagala Zuula ate sijja kugamba nti abadde mukwano gwange wabula nali namuleka awo bwe tusanga tunyumya simulinaako mbeera taninaako mbeera kwegamba nga namuleka awo kimuli kya brother wange kuba kyayagala tuwulira amawulire mbu Nisha yabula babyogera nako boogezi tetwabitwala nga serious kaakati munaaye nga Hajji yali Sudan mbu nga bamukubira essimu omwami omu ng'amugamba mukyalawo namuwa ssente zange gundi $600 lwakuba nina interview gye nasoose okukola ne nkola mistake nti ya $600 naye lwali 600 okitegedde kuba noono SB4 nkitereezezza lwali 600 n'amugamba ssente ezo nzaagala ndyoke mbawo ki omwana Zuula abeera ku masimu Hajji sikyalya nze sikyakola ki woolo akaabye amaziga alina amaziga ge akaabye nga Hajji amugamba kisoke kanfune ssente nziweereze omwana akomewo Hajji nfuna ssente ng'aziweereza ng'era Zuula amugamba nti omwana akoze eki akomyewo naye nga amaze emyezi emeka 6 yamalayo 6 emyezi 6 atali waka nga biggwera eyo kiyeyo yakomyewo nti ffe tubiwulirako buwulizi nga batambula bwe batyo naye Hajji ebintu ebimu alabika abadde anyikirizibwa nnyo naye nga tayogera kuba yagattanga nti bambuulira nesikola ki neseebuusa kaakati bino bintuukako mbibuulira ani n'asirika bingi ebya happening awo mukyala azaala ne babeerayo nze awo ekajja nze saabakyalirako kaakati wali nkyaliwo ng'ewaani owamuganda era ekyo namugamba mu brother wange nkwagala nnyo gye nnina okukulabira omanyiyo wekitegeeza wali wamukubirawo dde ekikokola saamukuba kikokola nga era bwe nkunnyonnyodde bino njogera nga ntya Allah wange naye omuntu obeerawo awo ng'omulaba bulabi yes tamulinaako buzibu ate naye takulinaako kali kugamba newabeerawo ate ovanga ne ku muntu nga ne bwakulaba nti mulamu waakulabanga tolina makulu ekitegeera kati nze saabakyalira era nga wennina okulabira brother wange wano bwemba simusanze ku mulimu waba ali wano nga tali Sudan nga nninawo oba mu mikolo wonna era Zuula nze teyandabako nti nkyadde era nze saakyalako Wazuula nampa girasi y'amazzi siginywangako emyaka 10 gy'amaze ne Hajji kaakati Nisha yakomawo ne tubiwulira tiyakomawo kaakati kino we kijjira kitukube omukyala ono alabika yategeera nti omwana oyo baamukozesa okuva eri mu buwambe n'asirika nakyo
kuba abakazi ebinyo abaana baffe tuguma nabyo n'asirika nabyo n'atabaako kyayogera. Kakati kyatuuse Hajji yakomawo e Sudan. Bw'akomawo awo sijja kunnyonnyolawo nnyo kubanga Hajji bwe yannyonnyolawo saategeerawo ate nsi sitegedde saagala kinnyonnyola kuba nnyinza okikoleramu nti ensobi. Hajji mubuuza nga ngenze kukomera ekajjansi mubuuza Hajji byajja bitya kati ekyo we sijja kubuulira nti saategeerawo yannyonyola ne saategeera naye nga kyenkuwaawo nze kyennawulirako yagamba nti Zuula yagwa ku ndagamuntu ng'eyogera kazibwe Zuula ate nga Hajji gy'amanyi eyogera Mwizerwa Zuula. Hajji ye Mwizerwa sooka okaddemu Hajji agwa ku biwandiiko nga egundi endagamuntu eriko kazibwe Zuula mu birina bino ebyo nabitadde ne ku gundi kwebiri ebiri ku mitimbagano ng'endagamuntu alina endagamuntu bbiri ng'emu egamba etya kazibwe Zuula n'endala egamba Mwizerwa Zuula. Hajji ye Mwizerwa amuyita amugamba mukyala wange amawulire gakuba nti muwala wa minisita akoze omukolo makeke kitegeeza mwali wa minisita bwe twagambibwa akitegeeza bamuzaala ba minisita mbwe abamuzaala ba minisita endagaano esooka ate omwamba mbu abamuzaala be ba minisita tusooke tumalirize endagamuntu Hajji gwogamba nti Hajji aba ali mu nnyumba agwa ku biwandiiko ku ndagamuntu endagamuntu esooka Republic of Uganda National ID eriko Mwizerwa Zuula Nakisuyi ye Nakisuyi omwaka then eneggwako 2025 yeno ndagamuntu esooka ndaga ey'omwami eno ya mukyala eriko n'akafaananyi ka mukyala kati endala eri waati kisoboka senga kisoboka yino kazibwe anti siraba waliwo eno egamba Nakisuyi Zuula kazibwe eri eya Zuula Mwizerwa Zuula Nakisuyi kano egamba Nakisuyi Zuula kazibwe oba lyataata nedda sebo yani ate lyani kati yeno ate eggwako 2029 ate eri eggwako 2025 kakati Hajji bw'amala okumugamba ekyo ng'alabye bino ng'amubuuza bino byajja bitya ayagala omulimbalimba ng'amugamba Hajji nja kubitereeza mpa ssente 60,000 ngende mbitereeze n'amugamba nedda leka kumbuzaabuza emu endagamuntu eggwako 229 endala eggwako 225 kakati ng'amala zonna zanira ssebo ekyo kijjo kitya kakati munange Hajji agenda okukinoonyereza ng'omwami ono y'omu ye yakuba essimu nti abanja Zuula $6,000 olw'okuwamba Nisha ng'amubuuza kijja kitya oli yakuwola nemuwa ssente
n'akomyawo omwana. Kitegeeza kuba nandaga muntu yo ng'erina amannya ge. Amannya ge ate n'agago. Olinga ng'ama ate yali n'amubuuza oli akyali wa mweziro. Kye twategeddeko alabika omukyalo ono wano we yabulira. Yali mu bufumbo bwa mwami ono mukazi bwe. Era lona byonna by'ogamba yakozesa lukujjukujju n'atwala omwana ono eri ewakazi bwe gye yagamba nti bamuwambye. Baali tebamuwambye, yali ayagala kuggyamu ono ssente, naye ng'omwana yali amututte eri kubanga olwedde ndowooza baali babaddeyokko. Hajji amugwamu amugamba togenda kunkozesa wano bya kisiru. Zuula nkwagala nnyo naye kati leero sigenda kufiira mu buvuyo. Olwo azudde nti ono omusajja meeja musirikale, yali musirikale balitayadi ono kazibwe. N'amugamba ojja kunzisa, nze nkyalina abaana bange abato ab'okulabirira, ojja kunzitisa mu buvuyo, siriiwo. Ate nkomyewo naye ng'ekyo sikikakasa, naye ng'alabika ati omwami oyo yategeerako nti ajja n'ewaka awo abeerawo nga taliiwo. Kaakati yayita muganda we mwannyina omulungi batuule mu nsonga. Kino we kyabikira, batuule mu nsonga ng'amugamba jangu nkwagala osule wano ewaka, nina bye njagala twogereko, njagala kwawukana n'ani? Ne Zuula. Era ne bye njawukana nabyo byonna nkole ki? Mbikubuulire. Era ono yali mwangu speed ng'ajja ku Sande nga basulayo ne mwannyina nga basula batudde mu nsonga. Era Hajji babyogera byonna. Bwe baamala obyogera nga Hajji akomekerera amugamba ebintu byange ndowooza nga ngoye biki bintegekere, bw'onooba osobodde binvugira obitwale ku washing bay bwe nja obisanga, kuba alabika yali tayagala nakuddamu kuddayo. Bw'onooba tosobodde nja kubinona. Kyekyali ekigambo ekyasembayo nga bavaayo nga batambula okgenda. Bwe batambula baali baakavuga. Hajji addamu okuwulira ng'ono amusindikidde message, oli kisiru, totegeera, tolina magezi, kyova wakozesa omwana wange, oza sibimanyi, oza saabitegeera, unooyita ebbali n'omuwa ne ssente za turipu, ng'ate wano ewaffe abaana twateesa tebalina kugenda mu turipu, ng'ayogera awo bingi bingi. Kati bwe yamala ogiweereza message ng'ekoona ku ssimu ya Hajji, Hajji ayagala ogiwa ono gwali naye sisita, amugamba laba ono omukazi byampandiikidde, byampeerezza odiyo biwulirize, ng'abisikako ku ssimu ng'abijjayo abidireetinga, ng'agamba ng'ono amugamba leero gwe ne mukazi wo nemwantamu era n'abanjaawo ng'ate mumanyi ku bintu bye yakola byonna byerabira, kati olwo bino bikimbuulo yakoze kinene. Hajji avuga na sisita yali teyazze na mmotoka ng'alina nenya takisi okuddayo e Butambala nga basiibulagana, ng'ono avuga mmotoka ye ng'adda wali ng'adda ku washing bay. Hajji yali yakagula emmotoka era weeri wali V8 mpya yakagivugamu omwezi ogwo. V8 weeri awo era we baamukwata mwe baamujja ali mu paakingi nga bamujja mu mmotoka ye. Mu kugenda bw'ati okuddayo wali yasanga abasirikale bamukwata, ng'olwo bakulembeddwamu mutabani wa Zuula omukulu, naye nga Hajji gwakuzizza yamulabiridde, ali ku school fees bwa Hajji gwasomeddeko paka bwali Zuula yakwata ate kitaawe ng'alina n'ejjambiya ayagala mutema yeebakaaca ku mwannyina, nga bamukwata nga bamutwala ku poliisi. Kaakati ono aba tannalinnya mmotoka, Zuula ng'amukubira olwo. Zuula amaze okakasa nti Hajji bamukutte, akubira ono mulamu we ng'amugamba
ng'akaaba Hajjati nze bannange siyanzita dda mwannyoko yeetala ku mwana wange n'amwonoona era walala mbu ng'akuba amaziga ng'akaaba ono ng'asirikira ebyokwogera nga bimugwako nga yeebuuza ng'amubuuza naye Zuula byoyogera obikakasa otabusemu kiki kubeera okimanyi byoyogera si bituufu ng'amugamba yamukwata ng'amuggyako ono naye teyatuuka gye yalaga ng'amugamba kale kanzigye twemalirize ng'ono alinnya emmotoka addeyo kati aba alinnya akomawo ng'akubira Hajji essimu amugambe nti omukyala ngambye bwati ne bwati ng'akaaba naye kiki agenda omukubira baali bamulekedde essimu nga tanatuuka ku poliisi ono amukubira amugamba Hajjati bankutte ng'amubuuza bakwatidde ki nti bankutte bangambye nakwata Nisha naye ne gye bantwala simanyiyo omusirikale ng'amugamba mugambe tukutwala Kajansi era ono yagenda dayirekiti paka Kajansi agenda okutuuka awo nga n'omukyala atuuse ali awo akuba amaziga aleekaana ayogera bino ayogera biri nga muswaliza awo nga omanyi omusango ogwakatuuka nga bamukwata nga bamukuba munda bwe bamukuba munda Hajji ye kye yayogera yamugamba Hajjati sinakwata ku Nisha era sibangako n'ekyo kirowoozo era siriba nakyo bamukwata n'amala n'amugamba nti naye kyenjagala olwo omukyala nga yakoze statement ti Hajji abadde akozesa omwana we ne ku lwomukaaga yamukozesa olwo Hajji bamukwata ku Mande yamukozesa ku Saturday bamukwata ku Mande nti ne ku Lusande baali baagala yali ayagala omwana n'aleekaana banne ne bawulira okitegedde Hajji n'agamba ekirungi agambye namukwata ku ki ku Saturday spams ezo ziba zikyalimu bantwale banjeko spams zange bakebere n'ez'omwana zebagenda omusangamu olwo tetunagenda mu ddwaliro tetunagenda tuli ku poliisi baze bagenda omusangamu bakakase byangambye ennyana enjaga n'omusaayi bagunzijeko Hajji yabiwaayo yakkiriza anti yagamba nti omukyala yagamba nti anywa enjaga n'agamba n'omusaayi era yakolera bw'atyo n'agamba omusaayi mukono gwange guguno mugutyeko mutesitinga enjaga Hajji ali ready ku byo ye yabisaba kyova olaba nkugambye tetwali bumativu n'enkebera gye bakeberamu omwana kuba si gye twayagala muyingira eddwaliro mugenda wa Mande ku Lwokubiri bagenda mu ddwaliro ne sisita wange ono ndowooza yagenze ne bano ensambya naye nga n'okugenda sisita wange Zuula yali amugaanye waliwo awo obutakkaanya bungi nga tayagala ffe ewaffe waveeyo sayidi ekola ki ne tugamba si kituufu tulina okufuna naffe omuntu agendera wali kuba ffe bavunaanwa babuleete naye abeerewo negwe bavunaana abeerewo fayiro eyo gundi yo walina zibuulira sayidi zombi nga ffenna weetuli talina kubuulira sayidi ejya era ne babeerawo awo ne babeerawo mpaka kukyasalibwawo nti ono waffe agende sisita waffe ne babaweerako ne IO owa poliisi ne bagenda bwe batuuka w'omusawo sisita nnyonnyola mbu nga batuula IO omwana ne maama ne sisita n'omusawo wakutaano ng'atandika okuba nga akansolinga omwana Nisha baakukozesa nti ye baakukozesa ddi nti mu ogwokutaano gwayogerako Hajji ne bwe baleeta records ne bwe babuuza Sudan
teyaliiwo. Muli mu ddwaliro? Tuli mu ddwaliro. Koye bakwata Gwakutaano nti kale tugende wali eri nga bayingira mu kasenge. Ng'addamu abuuza, Nisha baakukwata ddi? Nti Ogwokutaano lwe bankwata. Kyokka maama yagambye bamukwata ddi? Ku Saturday. Testi muzikole ku Monday. Hajji yali munda. Yali munda. Ng'omwana agamba bankwata naye bankwata mu Gwokutaano. Ng'omusawo amubuuza, yamubuuza wano nga yakatuuka, n'amubuuza wali ng'agenda okulinnya akatanda. Mwalinnya akatanda ng'amubuuza, Nisha, ku ffenna abali wano oyina ng'oggyeko nze ani gw'otali naye comfortable kubeerawo nga tukebera? Ng'omwana agamba senga aveewo. Senga ng'agamba lwaki nvaawo ng'ate ekyandeese kiri wano. Senga oba yali amutiisatiisa? Gwatabeera naye amuyita senga, komawo jangu obeerewo. Nga senga agenda ne maama, ng'omwana yeebaka ng'omukyala azaala. Ng'omwana bamukebera. Bwe baamukebera ng'era abayita bulungi ng'atandika okubalaga nga gwe basomako.